ngabo mukimanyi nti abaagalana basobola okufunamu obutakkaanya naye tekitegeeza nti baawukanye. Bruno Betty ne mukyala we bali mu mbeera nnungi ddala. Sebo abantu babuulire omumbejja naawe muli mu mbeera ki? Tetulina buzibu n'akattini yadde simanyi bigambo gye mbijja bamunoonya likes munoonya views. Oli mabega webino ebibungesebwa nti ogenda kubanja bintu. Bruno Betty natuuzibwa nakuzibwa nabuulirirwa ntegeera kugamba nanyimi yata mugenda kibi ebintu Bruno Betty kisoboka muzukulu wamukumana nedda bannange zatuboga sisobola mutuukako sisobola. Atule ne mukyala we batukolereyo ka video ng'ali ne Teddy we ate mujoga ekyo kyekigenda era omukyala we singa mbadde ye newemba nga mpulira sikwagala nondaga omukwano Bruno Betty gwalaze n'omuwala wallahi nzirayo obuzira enfumba. Tokkirizanga kulaga mukazi mbu gwasinga okwagala nnyo agenda nakozesa empale kubanga olaga gwayagala. Bruno Betty omanyi ntera nnyo okugamba abantu ekintu kino muyiga okwebuuza ku Katonda. Omubuuze nti yono omuntu wange oluusi oyinza okulaba omusajja mulungi alina ssente n'ogenda bugenzi naye ng'ebigenda ovaamu maziga meereere. Alina waatomedde n'atugamba abantu bafuna obutakkaanya naye tetuli bakopi kukima bintu ebyo kiraga ki nammwe mukkiriza bw'omukyala taliiwo. Nga ssenga w'omwana oba nga bazadde b'omwana mpita omwami oyo oba omuvubuka oyo ne muwa ebintu bye yatuwa ng'atwala omwana waffe. Singa omwana waffe mwejo emyezi tazaddeyo omwana takoze ekyaba alemereddwa. Naye bino bambi Bruno byako provinga point. Of course teri amuwakanya ayagala omukyala naye omukyala yatayagala. Reason based to her knowledge mbu bamutomeza mbu ye yali asuubire w'omusajja sige yasanga mbu oli kazanyiikirizi yali alowooza omuntu ali bulungi naye nga ate omusajja omwagadde okimanyi kyakola. Tetuyinza mmanya nti oba n'omuwala Bruno Betty ye yavaako obuzibu obwamutabula n'atuuka okuvayo kubanga muwala akyasobola okukeera ku makya n'akutwala ewa maama we ne kitaawe ne basenga abe n'amala n'akeera nga wayiseewo emyezi ebiri n'agamba nti obufumbo omukoze ki mbufulumya. Of the two, the black and the brown, who do you go with? They're both. It depends. Going Don't where? say both. No, they're both. I can't choose. You can choose. Uh-huh. You mean you like black? I have no preference. You have no preference. Please, But you like black? I do, yeah. You do? Mhm. Of course. Then the brown? And brown and white. And yeah. Brother, where do you come from? I come from America, California. You're from California? Yes, I am. I'm also from Boston. You're from Boston, yeah? Really? America is my place, Oh, man. yeah? Wow. All He's right. talking about Boston of Kampala. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Kale nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Mu video olunaku olwaleero nkomyewo ne Senga w'abaana Maggie bulamba okuva ku Star TV era nga mukyala mukozi side zawe wakiseka atunda spare buli yagala spare ojja munoonyako. Side eno ndine Patricia mulungi okuva ku Spark TV mukyala wa kusinza ina program ye y'okusinza ku lunaku lwe Sunday ku makya ateekako saawa 4 paka saawa 2 paka saawa 4 ez'okumakya. Saidi eno bulamba kuva ku saawa 11 paka saawa 12 kadongo kamu ku Star TV. Kakati tugenda kutandikira ddala ku video ya omwami Charles James Senkubuge gye baakata essaawa eno nga yogera ku nsonga ya Bruno Betty nga taata era nga video eri weeti. Njagala ffenna tulabe mu video eno tuzimbire ku tutandike okuba nga tubatumira ensonga ezimbire. Etagera kuyogera bulwadde agenda teri omumbejja naso Teddy omulungi mukyama era tuli mu kulenya tetulina buzibu tuli bulungi twajjibwa ekiyitibwa social media race and madness. Abantu bano Betty n'omumbejja bakyayagalanira
ddala era bwogeraganya nga bwakitugana okulaga nti waliwo obuzibu nti eryo n'abali ku social media abekuŋŋaanya bagende bakime ebintu views na likes zezirese obuzibu. Amanya Charles James Senga, former presidential candidate, kabula katambire president wamu. Omwana nze muzaalira ddala yajja mu bakandidate marketers yatuzannya muzannyo guyitibwa byansi ku Bukedde TV kati yamumanyi netumukwatako netumushepinga netumumodelinga natwegomba nafuuka ekyo kyafuuse kakati kati mulenzi muto akoze sente alabika bulungi abwana batya kubanga bamwegomba naye ye yatambuza amaaso mu bamwegomba bangi n'alondayo yokundayo keeka ng'embaga yakabaawo expected mu bufumbo obuto bano bamwe actually alumidde awaka bagenda bakiyita putting up appearances living in denial okweraga nti waliwo kigenda mu maaso naye nga wekibi tubakakasa talina mutima Bruno talina kirowoozo wadde omutima okugamba nti agenda akima ebintu era abagamba okubikima abasekeredde famire y'omumeja tebagamba nti webale nnyo kuba abantu balamu twebaze ng'egye mwatwalirizaamu twebaze emikolo egyakolebwa tubakakasa nti netandikwa butandikwa emikolo emirala egikyajja mu maaso involving Bruno Nkuma n'omumeja Nasolo no question about it. Kakati tugenda kusooka tufune video tugenda soka tufuna amaloboozi ago aga omwami Senkubuge SPD okuva ku Salt TV byayogedde ku bibadde byogerebwa ekiwa buli omu awulidde bulungi okusookera ddala Patricia ebigambo biwulidde kufa aba social media batokomoka omugambo tutokomoka mugambo bakyogera naye just twogera kye tulabye naye nze okusinziira wendabye video eno ne wembulidde ebigambo ebyogerebwa kali ka statement akasembyeyo kagambye abantu abo bakafumbiriganwa babeera mu pretense batera okunobamuko abagole abato ekyo nga mbadde sikimanyiko kuba mba mmanyi ate awo omukwano guba mungi nga bakafumbirwa nga mwakafumbwe ndowooza nze oba olina kusigalayo kuba oba n'essanyu omwami azze waka atukoze emikolo ampeeseza ekitiibwa si nti buli omu kansule nti kyeyandiyagadde naye ate kati bw'oŋŋamba nti abagole banobamuko awabeerawo question mark ennene lwaki osembezaayo ekyo olina kyoyongera ku ekyo abatubazaako nnyo nnyini ddala baba netwegattako era nze kyempulidde mu vidiyo eyo ng'omuntu omukulu bwe twasoma amawulire tulina kye tuyita photo interpretation ebifaananyi byogera ki n'ebigambo bye boogera emboozi zoogera ki obiwulira n'obisengeka otya era n'ojjamu otya ekituufu ensonga lwaki osobola okukyaza omuntu n'olabira ddala ng'akuwa story naye nga gwa mukyazize yakisoma olabira ddala akulimba nga birala nnyo kati taata w'omwana omwami Senkubuge omwami Senkubuge si taata we mu biological father taata we yamuzaala mu art omwana alina history bwe gwe tubadde twogera era naye gwayogera history waali atya gw'omanyi okusinziira ku byayogera omwana baalonda mulonde jjajjawe oyo Betty n'amukuza kyovudde olaba yeeyita Bruno Betty naye nga ye Sserunkuma Bruno Sserunkuma n'amukuza n'amuwa n'agamanya era ye famire gyakuze nayo kati bano mwami Senkubuge of course famire bantu betuwangala nabo abamukuzizza mu art abamunekyalinze batunuulira bye bakola well ne Senkubuge kukyuka kulokoka kati ne naye ayina history we oyo gwe tandiyagadde tunamwogerako olulala kati tudda ku bigambo byayogedde tusooke n'ekyokuba nti n'amubuuza omukyala Nasolo ali atya n'amubuuza omuwuliza tutandikidde awo omuwuliza gwe kikyofunye kitegeeza ki temubeera mwenna oli abuuzizza bubuuza kumanya yes naye kiraba n'omwana omuto obuuza otya omuntu lujja ng'ono mukyala wo Patricia obanze banaye bino si bya ddala just mpa kyakulabirako nze ndi mukyala wo oba ono mukyala wo otandika otya okubuuza omuwuliza
kitegeeza mba kyenkusuubiramu nkugamba omukyala Patricia ali atya ali bulungi naye kali kugamba omuwuliza kakuleteddewo question marks kitegeeza tobeera naye you just oba okuwuliriza okumanya onoonya munoonya omanye ebivaako. aba TO Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'Okwakumi, that is November. Bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington, London. Era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Enkima gyekoma okulinnya bw'okoma okulaba obwereere bwayo. Kakati bo bye bakola bitulagira ddala kiki ekiri munda eyo. Be batuwa ebyokwogera. Kati bo bennyini be babikola. Ekyokubiri ng'omuzadde w'omwana badde neerabye simusuubira kwogera. Okugeza agambye mbu obufumbo obuto. Nga mwakeefuna. Obufumbo obuto nga mwakeefuna omuntu nga wakamuwasa. Tusuubirayo era ebyo ebyokunoba ebyokuvaamu. Kati kambuuzo omuwala bwe yali agenda ofumbirwa senga bwe yayogerako naye yamutuuza. Omuwala kirina okuba nga kyaliwo. Bwebale nnyo kubanga mu nnono y'Obuganda ya Buganda oli ye Sserunkuuma ono Mumbejja Mulamba omuwala nga wagenda fumbirwa osooka agenda wa senga gwe omuwala n'omwanjulira mukwano gwo gw'oyagala okuleeta senga n'ayogera n'omwami we kuba aba mwami we n'amumanya then n'amuleeta mu bazadde ye yaakola enteekateeka ezo ne mwannyina mugamba naye mwana aleeta mwana muno process ebaawo naye kakati obufumbo obw'okwekwana mpulira beeyagala mu November beekwana mu November omukolo ne guwaawo mu January kati osuubira ki bingi by'olina okusuubira mu kaseera kakatono obutategeeraga n'obutamanya munno gw'ogenda kuwasa ne expectations z'osuubira nga si zeezo. Gwe nga omukyala omufumbo bwe mwali mwakeefuna ne bbaawo temwaliko mu kifaananyi wano mu lubereberye nga waliwo ebitatambula bulungi nga mulabanga anti kati byebiri byenkugambye taata byabadde talina kwogera ebiraga kiri kyatugamba ffe social media nga be babireeta kati bw'otugamba obufumbo buto osuubira omukyala okunoba kitegeeza oggyeyo ansa abantu bulijjo gye boogera ng'omukyala yagenda komaawo kakati ekya taata okubuuza Bruno Betty nti omukyala okyamwagala oba mweyagala Bruno Betty naddamu nti ye tweyagala tekimazeewo byonna. Of course ekisobola kumalawo byonna kubanga tubadde tusuubira nti already baagalana buli omu akimanyi kati wabanga agambye nti ye taata we mu ngeri yonna wonna wasinzira okubeera nga agamba nti ye taata we of course era tuba tusuubira nti aba amanyi ansoba aba amanyi ekiri mu taking a place at the moment. Tosaakera ku makya n'ombuuza nga twakafumbiriganwa omukyala okyamwagala era namuwasa okimanyi mwagala kati lwaki oba ombuuza ekibuuzo bwe kityo. Ati kino kati taata abuuliza ffe aba social media mumanye ekituufu ekiriwo kuba mubadde mwonna mwogera ekigambo kimu nti ababiri bayawudde. Teri abadde akyogera. Teri abadde akyogera amazima gali bwe gati lujja soko leke ngenda kyerabira kakigambe. Amazima social media badde ekyogera naye ng'egamba Bruno ayagala omukyala na byonna ebikolebwa Bruno alaga ayagala omukyala naye omukyala yatamwagala. Kyekibaddewo era kyekiriwo. Era ekyo tekyewuunya bw'ayogera bw'atya bw'amwagala nnyo. Of course byakoze byonna biraga amwagala nnyo naye omukyala takola ki? Tamwagala. Nzija gy'oli. Badde nkyali mu kwongerezaako nti waliwo Aunty Maggie kyayogedde nti omukyala mu eyo period ya 2 months tebamaze nga beedeetinga waliwo of course obuze omuntu atategedde nze nkitwala nti neegiba emyaka 10 osobola obeera nga tutegeeranga mise gya muntu gyaddala nga of course ali mu pretending so a period of time abantu gye badeetinze oluusi tamataringa nnyo nze bwe ndowooza n'omwezi gumu osobola ofuna omuntu wo nga yooyo then wakiri ky'obadde obuuza nti omwami oyo first of all lwaki yaza ku social media nga taata badde nsuubira nti ebintu ebimu ng'omuzadde olina kubyekuumira omwana wo n'omuzza outside the cameras kuba nekyo kye bakola balaga nti bagezaako kukwezaamu maanyi defending okitegeera eri abantu. Patricia kino balina kikola kubanga kati redde gyebiri buli omu ayogedde byayagala kubanga tutuse ne ku level y'okuba nti ebintu bagenda nti bikimakubuko of which nakyo bakidefendinze kala tugenda batufuna Bruno Betty nga naye akyogerako. Waliwo celebrity omugwe sitagenda kwogera linnya naye njujukira yabayogera ku bufumbo bwe teyayogera paka wekyejjayo mu ratu nti relationship yakyagirimu era obufumbo bugenda mu maaso.
Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite, okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Nsubira Bruno, ddala nga bwe batugambye beeyagala. Lwaki abaatulaga taata we atule ne mukyala we batukolereyo ka video ng'ali ne Teddy we ate mujoga kimala. Do not have to prove a point. Nedda ebiseera ebisinga waliwo embeera eyo ba Patricia mujijjukira abantu we baatandika okwogerera ku Hamza ne Rema ne bagamba mbu Hamza ayina omukyalo omulaba biki. Rema teyanyega yakola kintu kimu yadda wali na bawe ne beekwata to prove a point ng'oleeta taata wo ng'oleeta mikwano gyo bano bassebwato. Relationship ffe tetwogera ku bazadde bo. We are not talking about sebwato, we are talking about you na mukyala wo Teddy. Ate gwe nga tukudefendi nga tulaba bambi gwe oteeseemu naye omukyala takuliiko. The best thing, move on mote. Oba genda obanje ebintu byo babikuddize kubanga oli tafumbye ogende you move on. Awe nyine ogambe nti amute tajja muta sibyangu anti kyengezizaako kugamba Maggie lindako Patricia mu kifaananyi nga bw'olabye akatambi musajja wattu Bruno ng'ali ne omwami Senkubuge g'olabawo Bruno okubeera mu layini yonna erekawo omukazi ono. Omwami oyo alabika ayagala omukyala oyo ekibi naye ate nze ndaba kyekirungi era omukyala oyo singa mbadde ye newemba nga mpulira sikwagala nondaga omukwano Bruno Betty gwalazo n'omuwala wallahi nzirayo obuzira enfumba. Okikakasa kisoboka? Yes. Era omuwala yenna twala omusajja akwagala so si gwe goyagala. Ate omusajja omusajja of course osobola okutwala omuwala nga takwagala n'ayiga buyiza okukwagala. Naye si kyangu nze kubeera nga nze nekakaawo kitegera buli kaseera lujja nekubira akasimu biruma naye ate gwe lujja bw'obikola of course bakitwala nti kya bulijjo you're chasing after me. Abakazi oluusi twesikamuko nenkulaga nti saagala. So kiri nnomu omusajja okubeera nga ayagala omukazi atamwagala. Of course mu bintu by'okola keya gy'omuwa asobola okukola ki okuyiga okukwagala. Mu kino owagira Bruno Betty ku bigambo nga ebikyatambula nti wadde mukyala we bagamba tamwagala yasigale nga yeegula. Ekyo bakiwesenga kasobe kirowooze. Senga kati kankubuulire era n'abanda balujja. I am a mother. Bruno kankubuulire nammwe abasajja abatulaba tokkirizanga kulaga mukazi mbu gwasinga okwagala nnyo bagenda kumanyiira agenda kujoga Teddy byali mukola. Ate waliwo n'abakazi batulaga nti nedda amateeka oba Bayibuli gye tusoma eraga omukazi ng'ali so submissive. Yalina okubeera submissive ennyo eri omwami wa. Kikyentegeeza okweyagala ffenna tweyagale. Naye omusajja bw'olaga too much ogenda jogebwa. Bruno kyali mukola kati omuwala amumanyira kubanga after all amanyi ono yayagala ennyo. Kati gwe gy'okoma okulaga n'okakannyeeyo embeera agenda nakozesa empale kubanga olaga gwayagala. Ate era omuwala njagala nkubuulire Amazima reality has to be era osobola otuukawo olwa love naye ate sikikke by the way waliwo ekintu ekyekitakkirizaamu nti omuntu wakulaga ennyo nti akwagala omujooga. Of course nawe era oba tokitomwagala Amazima anti kati guna akwagala nnyo nawe gyokoma okubeera nga returning that love back. Ate no tegitagiina wekyogera ku mukazi obeera submissive waliwo kyo Senga kyayogeddeko tebagamba nti omukyala ayagala ennyo mu bintu ebirala ebyenjawulo kitegeera gondera bba okola ki. In the Bible omukazi alina beera mugonvu eri bbawe submissive bbawa ng'akola kino gondera omusajjawo. Naye Bible terina wegamba nti singa omukazi gwaba asinga okwagala ki omusajja. Zo mwenna mulina okwagalana naye nze nga nze era musajja gwe omukazi n'aba takwagala owulira omwagala bambi musigaleko. Abakazi nno tulwawo okukkiriza naye ng'omusagenda kukkiriza anakkiriza ddi Patricia totugamba nawe Patricia tubeere realistic. Ongamba otya majja kukkiriza bwe yatuukira okugenda n'okutwala ewa abazadde be bakukaka bukase n'okola omukolo
nakukolera byonna byakolera nakolera birthday tulaba obufaananyi videos ezitambulira birthday ng'omuwala yes kugamba mukakabuka sitayagala mami kasajja katunga kaka Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. naye bakubuuziza ekibuuzo Patricia nti walabye bulungi video za surprise n'ozimalako naziraba bulungi omuwala just reaction yeyo talaga nnyo nti asanyuse olaba ne ku walaba bulungi video za surprise n'ozimalako bulungi nnyo ate n'ekirala waliwo omuntu comedy nalaba nga wandise nti oluusi n'omwami oyinza okuba yavaayo waka ng'amunyiziza n'amuleeta mu kamera amuwa bu surprise ngo ennugu ekyamuli ku mutima Shtegera. So this time I could very no judging on what I could be at least woba. Let me tell you my words. Let me tell you Patricia. Ne kankubulire era nkigambe n'abantu abatulaba. Exactly kyembadde nzyako. Kankubulire Patricia era nkigambe n'abatulaba. Bw'obanga toyagala muntu, don't move in. Muleke. Then okukakukubuza okulimba kubanga gwa weesiraanya. Mu kifaananyi Patricia. Kino wekiba kyakutereera kubanga tekiriwo essaawa eno bali mu kuzimba kifaananyi kukikomyawo kulaga mbo bali bulungi yes bakikole batya to you kali nze kunze bw'abanze saana vaayo ku social media mbu improving a point yonna bwe mbattedde bwe mmanyi nti ndi mu bufumbo bwange ntebengedde nfumba tetulina buzibu nja kutuula nfumbe nga sibanyeze kintu kyonna muli tusanga mu kkubo ne mutukuba ebifaananyi ne mugamba ate nno mwattu bakyali bonna ate omulala wagamba nti okubijjawo lubuto kikola ekyo tekikola makulu etakikola azasooka alindeko anti oddewo balaga kati nga rape yakikola kuva ku results olaba bamusibako eggamba ne bagamba nti waliwe yawoteramu bw'ati lwagundi byonna bisoboka social media ogimanyi basobola muteekako awo eggamba ne bagamba olubuto lwagundi wano ne bakyankalaniramu oyo yalufunira kati nekyo tekikola era nze amagezi genyinza okumuwa nti takikola n'olubuto talufuna kuba oyinza n'omusanga naye olujja gwe kennyini otokomako omugambo n'ogamba si lwa Bruno si ekyolubuto si kikulu tokirabawo ekyolubuto nze mu bufunze Bruno buli omu akimanyi agala nnyo omukyala teri atakimanyi mbu akola ki amwagala naye mukyala yakola kino yatayagala musajja era bambi omwana proving a point ate ffe tuli mu kumugamba ng'abantu abakakolo tokaka bw'abawulira takwagala life goes on ye yekuba ebisiraani yekka ate kyakoze afiiriza n'abaana abalala abawala kubanga Bruno tukkirize takena kuddamu kuba na mukwano gwa ddala nga gwabadde naye bagenda fuka eat and run lwaki kubanga muli mu mutima agenda funa psychological torture ajalowooza n'ono kati okujjawo oluvuvumo olwo lwonna Bruno, you don't need to prove a point n'emikwano gyo ne taatawo kwe tukolereyo ka video ng'oli n'omumbe jjawo obagambe bannange ebigambo bikome ndino teri n'omu agenda kuddamu kwogera love is blind wali wajjeero okugamba nti eyo AI nedda kankubuulire abantu abaagala okugjawo ebyo byonna ffenna tuli mu mawulire nabo ne Bruno ali mu mawulire kyangu nnyo akwate seeguya ne bw'aba tamukutte yagende wali atukolereyo ka live bulayivu tebulaga AI
amazima abantu era bategeera nzisansonga lwaki alina okuvaayo proving point yonna wano kubeera ajja bikola mugambo omukyala bamukase wuuyo atekako simayiro bamukase naye ngaekituufu kiri ebyo byonna ebyo byonna tubyogera twogera biri ku social media naye nga amazima okusinziira bye tulaba ku social media ne audio ezitambula nga Bruno akaaba omukyala taliiyo. Bruno is just putting the evidence proving a point mbu tuli bulungi oli gyali naye nga amazima amatuufu taliiyo ne taatawo okusinziira byayogedde wano ng'omuntu omukulu mbu abaana banobamu evidence eraga mbu oli yakola ki yanoba. Well, advice yenyinza okumuwa ng'omukyala ng'omuntu omukulu bw'abanga waliwo challenge eziriwo mu bufumbo wafumbirwa teweetezise toyingira bufumbo bw'oba owulira okyayagala kubeera mu ssanyu oba kukola birala tofumbirwa kugenda kutyobola mwana munno nawe wennyini weetyobola. Kati ye Teddy alowooza alumya Bruno oba byakoze bya Bruno naye bigenda muhantinga obulamu bwe bwonna. N'olwekyo kati kikyengezaako gamba mu bufunze whether wrong or right ekiriwo beekwana bokka bayingira bokka mu bufumbo beeyagala bokka kintu kitono nnyo ffe bye tulaba ku social media bye tuleeta bakoleyo akantu katono nnyo bagyewo embeera ezo zonna. Kyogambye ekya rape yakola akantu katono yera yafuluma ebweru n'akwata ka video ng'ali n'omusajja mugambye mbu ali ne Catherine kusaasira ye n'abalaga nga balina bagita meka nga bagenze ne bbaawe bindeeba ne bisirika teri yaddamu nakubamanyira. So mu bufunze basobola otuwaayo akatono kagenda kujjawo everything naye bino bambi Bruno byako proving a point. Of course teri amuwakanya ayagala omukyala naye omukyala yatayagala reason based to her knowledge mbu bamutomeza mbu ye yali asuubire w'omusajja si bye yasanga mbu oli kazanyiikirizi yali alowooza omuntu ali bulungi naye nga ate omusajja omwagadde okimanyi kyakola kati lwaki later on regrettinga mbu akuswaza kitegeeza wagenderera w'omusajja wagenda bano abawala abagenza okubba ne bw'otuuka ebyo wasuubira expectations teziriiyo n'ovaayo Teddy n'olwekyo yeswaza yekka kubanga kino tekikomye ku ono naye era kigenda muhantinga obulamu bwe bwonna. Okay, kakati finally Bruno Betty avuddemu omwasi konna kaaba atuwadde aba ayogedde kakati njala tuwulire mu vidiyo eno ng'ali ne yateekateeka omukolo gwe batubuulire ku kyebintu kati ekitambula ku social media abantu beekozeemu ebiwayi baagala kugenda kukima bintu e Masaka we bati we batugamba balamusizza bassebo ne bannyabo mujje baleko emirimu yenze omutaka Sebwato Julius era nga yenze eyali chairman w'omukolo gw'omwami Bruno Betty gwe mulaba wano n'omukyala Teddy Nasolo. Omukolo ogwo nze yaguteekateeka mpaka kutuuka kujjayo omukyala ewaka. Ebigambo ebitambula ku social media bingi era abangi mubadde mwebuuza naye ddala kituufu Bruno asobola okubeera emabega w'ekintu kino ekikolwa ekyobukopi ekyokwekandagga tugende ku buko batuddiza ebintu byaffe eyo no si enkola yaffe ng'abantu abagunjufu era abantu abayivu byonna biyinza okubeera nga bigenda mu maaso mubiwulira ku TikTok mubiwulira wonna abatandisewo emboozi eyo basebo ne bannyabo nze yali bedde akulemberamu ekikwekweto ky'okugamba nti tubanje ebyaffe naye sinnakyogerako yadde kirowoozaako kubanga bano baagalana nga bwe mukimanyi nti abaagalana basobola okufunamu obutakkaanya naye tekitegeeza nti baawukanye. Bruno Betty ne mukyala we bali mu mbeera nnungi ddala sebo abantu babuulire omumbejja naawe muli mu mbeera ki tetulina buzibu n'akattini yadde simanyi bigambo gye mbijja bamunoonya likes munoonya views oli mabega webino ebibungesebwa nti ogendagenda kubanja bintu Bruno Betty natuuzibwa nakuzibwa nabuulirirwa ntegeera kagamba nanyini yata mugenda nkibi ebintu Bruno Betty kisoboka muzukulu wamugumana edda bannange zatuboga sisobola mutuukako sisobola kati byonna wulira ka statement kano basobola obutufunamu obutakkaanya naye tekitegeeza tebaagalana kitegeeza buli omu bonna baprovinga waliwo obutakkaanya ate bye babadde batuwakanya ekitegeeza buli omu akitegere butegeezi waliwo obutakkaanya. Ekyokubiri waliwo ne kyayogedde alina kyayogedde Patricia
Bruno Betty oyinza okutuuka ku seeyi ey'obukopi kitegeeza ki oyinza otuuka to that extent newankubadde bakunyiizizza ogenda okimeya ebintu naye n'agamba natuuzibwa nabuulirirwa siyinza kutuuka ku ekyo kugenda kukimaya ebintu. In other words newankubadde ebyo byonna obikoze ate nange ekyo kyenjagadde era kyemwebaliza era weda kyenjogera era nkyogera abantu bakola abantu ebintu naye totuuka ku sseeri ery'okubeera omuntu omukopi omusiru agenda ku buko okugyayo ebintu. Manya ekyo wafiirwa kite naye manya omuwala oyo yeekubye ekisiraani eky'olubeerera ne famire yagikubye ekisiraani. Bayiba yogera ku kusonyiwa naye anti Maggie wembanze nga senga w'omwana oba nga bazadde b'omwana mpita omwami oyo oba omuvubuka oyo ne muwa ebintu bye yatuwa ng'atwala omwana waffe singa omwana waffe mwejo emyezi tazaddeyo omwana takoze ekyabalemereddwa kiba kyabuntu. Anti kyekyenjawulo Patricia kyogambye gwe omuzadde w'omuwala oyita naye nga ye omusajja bamucompensating bamuddiza ebintu bye. Anti kyogambye gwe baba muwe naye nga nze omusajja simuwagira nga ye kuyimuka genda ku buko kubanja bintu leka bali bo bakikole bamuddize olw'obuswavu obungi olw'embeera omuwala gy'akoze. Eyo ebigambo bibadde direct batugambye bakyali okay nfuna bulungi naye ate batugambye sinnatuuka ku buseeryo ekimayo bintu kitegeeza ate era munne eyali kyamana ate mukwano gwe bwe bakoze audio bonna ba video n'atugamba obutakkaanya bubaawo ne tekitegeeza mbu tebeeyagala kitegeeza ba admitinze ne taata bye yayogera bigatte byonna bigamba mbu abavumbo nga bwakafumbirwa bano bamu kitegeeza kyonna kijjewo oluvuvuumu olugamba mbu omuwala bali bonna ekituufu kiri nti tebali bonna. So tuyubye boogera gw'obiraba mu kifaananyi kirala bokka beekuba be baprovinga point nagambye enkima gyekoma okulinnya omuti gyeraga obwerere bwayo kati ono okugezako provinga nnyo nga bali mu stanti okole stanti wano omukyala we bamuteekaawo waali awo noswaze ne famire y'omukyala ekyo kiswa famire beeswadde y'omukyala omukyala nga ye talina kyaligamba abantu so teri stanti eyinza faana we ani kati omukyala tanaba kuvaayo n'ayogera nti bayawukanye babakyali bonna tasobola aswala ajje ayogere ki. Of course olaba kyegambye interpretation byokola byokka bye bikulaga mbu toyagala muntu nga tuze kweyo audio wali wayogeredde nti abantu obutakkaanya obo tebukyali butakkaanya lwaki obutakkaanya kwe kubeera ndowooza nga muli mu relationship ne mufuna ensonga ze mutakkiriziganyako mwenna nze ngenda kukola bwenti onagamba ngenda kukola bwenti nobo si butakkaanya okuba kuyita kukukyawa funze lujja njagala kubuuzaamu amazima amatuufu Patricia njagala kubuuzaamu lujja njagala kubuuzaamu amazima gali nti audio ya Bruno Kenga ayegayirira omukyala nga ebintu bino bitambuza abamu ku bakozi bannanga ab'okubukedde abansi bakombo njagala kusala njala sima yangu sala enviiri nkuloge sisobola kikola tedde ne mazima lwakyonca waddala lwakyonca audio eyo kitegeeza conversation yali wakati w'abantu aba Teddy ne Bruno ani yatambuza audio kitegeeza Teddy conversation nga bwe wajuwa omwami ayina okuba nga agitegeeza abantu abamu abagamba nze omusajja mbagamba simwagala neesibyeko be batambuza audio kubanga bwonkubira lujja essimu n'oyogera nange kitegeeza conversation eri wakati wange naawe naye bw'okiwulira mu third party either gwakitutte oba nze gw'onyumiza nze akoze eki kati tukkirize Teddy tali ku musajja Teddy tamwagala naye nga kyakola kibi okumalira omwana wa munne ebiseera okugenda okuprovinga mbu oyagala kulumya ba exibo okuprovinga mbu kulumya ba exibo naye nga mu reality oli mu kwonoona gwe wennyini bweyonoonera bajja nantuuka oyo omwana jatuuka ne kugenda mu basawo abaganda naye ng'omukyala ono waliwo kye baamukola ng'atuuse mu bufumbo obwo kyatagenda kuvaayo essaawa zibatugambe kakati tugenda sooka tukomekaawo katono tusooke twanirize abagenyi baffe bano abazze okutulabako just briefly bagenda kuba batubuuzaako just in a minute bagenda kuba batubuuzaako just in a minute simanyi Maggie mu by'oluzungu gosingo bitegera come brother come over You're welcome. come sit here Can you have a seat? Oh. Hi. Kakati nze eby'oluzungu si byange kati nyinawo wano abakyala babiri bagenda kumbuliza ku mugenyi wa phone atwegaseko just in a minute
agenda kuba atukolera introduction ye, atubuulire byakola, then atubuulire ne engeri gye bamufunamu. Then mass awo tujja kuba tufuna a detailed interview. Okay? Okay. You man, are you listening? Do you pick what you have been saying? Yeah, well, sort of, just the English. Hello, how are you? Nice I'm to good. meet you, and to you're meet welcome to the show. Thank you. My name is Margaret with my colleague. Nice to see you. Nice to meet you. My name is Malunji Patricia. Good to meet you. I'm Ty. You who? Ty. Oh. Yes. Ty? T-Y. Ty? T-Y, yes. TYS. Okay, so when I tell you to say Mulunji, can you pronounce it? Mulunji. Malunju. Oh. You know the meaning of Try. Mulunji? Mulunji means beautiful. So that's her name. She's beautiful. Indeed, she's beautiful. Yes. Of the two, the black and the brown, who do you go with? They're both It beautiful. depends. Don't Going say where? both. No, they're both. I can't choose. You can choose. Uh-huh. You mean you like black? I have no preference. Mhm. I You don't- have no preference. Please, But you better. like black? I do, yeah. You do? Mhm. Of course. Then the brown? And brown and white. And yeah. So what's your name? I'm Ty, but I go by T3 Spots Up for my music. Yeah, that name, I was thinking a while about a name. So I went with T3, which is like T for Ty, and then 3 for the Holy Trinity with me. And then Spots Up it's a basketball term. And I like to play a lot of basketball. He likes to play basketball. Okay. And I want to do missions work. So I want to spot up around the world and be in different places and So do you're a missions born work. again Christian. Yes. That's great. Yeah. She's So- also a born again Christian. Oh, good to She's a hear. presenter of a gospel show and on one of the media stations around Nation Tampa. Media, Spark Take over, TV. take over. Oh, that's amazing. Yeah. Wow. Okay, I'm a gospel show host on Spark Okay. TV and TV, of course. I host a show that airs every Sunday from 8 a.m. to 10 a.m. Okay. So Wow. what do you do? I write music right now. I've been writing a lot of music. You're a writer and do you produce also music? I don't produce it, but I You write. just and I write rap. and you sing. Yes. So you just sing only gospel music. Oh. Yeah. At first, I was only writing secular Nice music. to meet you, brother. So now Mulunji, you are just being connected. Yeah. You want to be Mulunji in So, everything. brother, where do you come from? I come from America, California. You're from California? Yes, I am. I'm also from Boston. You're from Boston, yeah? Really? America is my place, Oh, man. yeah? Wow. All He's right. talking about Boston of Kampala, the other place called You know Boston. Okay, Boston of Kampala. I've never heard. It No. is there in You don't know. Natete. I haven't. Which place do you Nah, know I in know. Uganda? It's my first time in Africa in general, so I don't know. I know Busia. We were down in Busia, in Tebe. We were there. How have you found Uganda? I've loved Uganda so far. The weather is good. The weather's The nice. food is Mostly good. about Uganda. I would say the people I've loved the most in The Uganda. welcoming. It's so welcoming and kind and very hospitable. Mzungu nze mala kwebakamu. Okay? You know, brother, me, you know, with English, eh? Yeah. English is not my thing. Okay. Yeah, me, I just know Luganda. You see? I hear you speaking English. Yeah. So do you know any Luganda word? Maybe if it comes to greeting, like how are you, how we pronounce it in I was shown Luganda. how to say how are you and I'm good, but I already forgot. I'm not gonna lie. Oh. I need to study. Okay. Oliotia. Ndi bulungi. That is I'm fine. I Wow. need to remember. The blonde, like her name, she's Mulunji. So how long have you been here? I've been here for about 2.5 weeks now. Hey. Yeah, close to 2.5 weeks, and we're gonna be here for probably about 1.5 more weeks. Now, T3. I am an auntie. In our culture, I make sure I give my daughters away in marriage. Simple question: are you married, engaged, or seeing someone? I am neither of those. Neither. I'm single. But Mom you. is watching. Mom is watching. Oh, it is okay. It is okay. Nothing. That's just a by the way. I'm waiting Just for a the by right, the I'm way. waiting for the Are you right in one. fear? Mom is watching. No. It's just a by the I've way. only had one girlfriend my whole life. Oh. How old That's were you great. when you had that first girlfriend? 16. 16. And since then, I've never Here had in another. Uganda, if That's you get great. a girlfriend at 16, my dear, The final not well man. with you at all. Thank you for serving the Lord. Of course. It's great. We love Jesus. I'm Yes. also a Christian. I love God. She's also a Christian. That's good. We encourage you to strive higher. We know you cannot be paid throughout the world, but we know God will reward you.
Definitely. Because when you do the works of the Lord, of course, He rewards you with eternal life. Yes, there's no So better. that's the best thing we all strive for. Oh yeah. Look for eternal life. Definitely. Thank you for serving. So the for Lord. now, how do we get your music? You can find it on pretty much any of the music platforms. I go by T3 Spots Up, but yeah, on Apple Music, Spotify, YouTube, probably whatever other musical platform you have, it should be there. What names do you use on your social media handles? I use T3 Spots Up, the same name. T3. Can you spell the name? It's T3 SPOTSUP, Spots Up. Okay. See you, my brother. Any Great. last We'll have remarks some before they more send you time. away? Any last remarks for all people watching, Christian and believers? Anything that you would love to pass out to them? Yeah, I want to encourage you all to continue to follow the Lord, and if you're not following God, I would 100% recommend to do that, because He's the way, the truth, and the life. He will, no matter what you're going through, He'll get you through it. And yeah, Jesus, He saved me, and He can save anyone else who's out there watching. Thank you so much. So, Of course. how old are you? I'm 20. You're 20. Yes. Still young. Then how old are your sisters? My sisters are 18, Ellis, and Bree, she's 15. 15. Uh-huh. Hey. So, how is me and Alice? How are Please you guys? don't. Me and Alice. Have you ever taken seem this a little old, drink I and said, please don't try this at home? Mom is here, you are here, the brother-in-law. Yeah, maybe- Alice is there. Now, man. Huh? Yeah, she's a little young for you. Very young. Indeed, she's young. We'll have to have more conversation though. Yeah. See you, my brother. Thanks for passing by. Yeah. Of course. Yeah. Thank you for having so me. we have an interview, a detailed one soon. If you're married to, if you get married to a girl, a lady, and after 2 months you divorce. Maybe mukati ne camera person. Question. Muzi, ask him. I was just telling him. You be the one to Ask the question. Okay. You found us discussing something About the scenario. somebody got married, and after 2 months, She divorced. And in our traditional wedding, you take a lot of things, with a lot of Dowry. money. So now the issue is, would you go and pick back the things that you gave as gifts? Where you took the dowry. Right. I've never really thought about that question before, if I'm being honest. But Saudi movie ulira. like when it comes to my wedding, I really want to have more of a simple wedding, be out in nature, not do a crazy expensive one. My culture, you can do that, but you don't have to. So I would. According to your way of thinking, in Africa, when a girl gets married, there's what we call bridal price. Okay. They take their dowry. According to you, do you advise a man now, because the wife has divorced the man? Now some parties are saying, because you have just got married only 1 month and we are paid you off, we paid a lot of things at your home. No, they Do you can't. expect, can you pick the dowry and say, Banang, because now for you just got married only 1 month, kindly pay back my things? Can you? I mean, As a Christian boy, can you? I probably wouldn't worry about that too much. I would just probably let it be. You let it be. Before I find a wife, I really want to make sure that she's the one for me. Yeah. So I want to make sure that person's my best friend. How are you going to find out that she's the one for you? I think it's by continuous relationship, and obviously she has to be Exactly what putting I God told you first. And you have about. to pray to God about it. Oh, Ask yeah. him. Mhm. Is she really the one for me, or? Definitely. Yeah, I have the mindset where I don't really need a wife, but I think it's a plus. But he's still young. He's only 20 years old. So Just it was a by the way, please don't take It is it a so by the way. personal. So to all my viewers out there, so try me that day when I host him. Yeah? Okay? Kindly just know try he's me. not searching. Okay. Thank you for That's passing it. by. That's Of course, yeah. Okay, Nice greetings to meeting mom. you. All right. Yeah. So And the everyone, sisters. sisters, and everybody out there, huh? Yes, yeah. In America, Oh, yeah. California. Yep. Shout them all out. I love them all. Thank Uh-huh. you. Thank you for my mom, my sisters, Yeah. and Faye and Isaac for being here. Yeah. And we came here to do missions work at the organization. Thank you for serving the Lord. Of course, May yeah. the Lord reward you and see you through. Thank you. I appreciate it. Okay.
So please, my brother, allow me talk to these people in Uganda. About see how we you. can connect. We are trying to backbite you now in some other language. Not really. Wow. Thank you for passing by. Kyekyo kale kyakabi mikwano gyaffe batusazeeko wakati mu show, so tubadde tulina okuba nga tubabalaga netwogera oluzungu olw'ebitegeere mutusaasire tujja kwogera okay kale byebyo kati wali eyagamba bantu bakulu tebamanyi luzungu abeewuunye bagamba lujja bulijjo amanyi oluzungu ogenze noyogera wali line nenkya nokugamba is this lujja ndogedde Auntie Maggie ayogedde nagamba wow I think she's from California abakadde simanyi basenga boogera luzungu Mannange nange mbigasegasse naye weewuunye tubigasegasse temuseka bannange ebintu bizibu musho senkola sitera kuwa mutone n'abuuza naye y'oluzungu ate abuuziza nno bulungi abuuziza oluzungu olulungi by the way bwe tudda ku T3 kyayogedde exactly byenjogedde siwa magezi muntu kwagala muntu nga tosoose kumutegeera so kana kaperiod kekwogedde mbu omuli yamudetinga November ate January ne mukola omukolo kikulaga ki ogenda kugwa mu nsobi ogenda funa omuntu nga si omuntu omutuufu ekyokubiri era tugambye nze bwe mba nzize kikima bintu I let it let it go first of all the boy is young by the way he's only 20 mwana muto naye ekyokubeera nga twogera ku myezi omuntu gyadetinza omuntu nze sikkiriza nti omuntu omudetinga ekiwanvu kyekitegeeza nti omutegeera bingi kakati nga tumaliriza njagala buli omu akubiriwo kati ampe submission ye ku byonna byolabye Senkubuga avuddeyo Sebwata avuddeyo submission ye eri ku byonna byolabye generale nabo baka kibonzo okuwa eri abaagala n'abana Bruno n'ababoogerera kugamba bwe wali ekwana omukyala wamwagala bw'omu kakati byonna embeera eriwo toyongera kulinnya muti waggulu kunaama kutulaga bwereere bwo kubanga wadde ogamba social media etambuza ebintu naye gwe mwennyini mwabali byongerako okuvaayo provinga point n'emikwano gyo kyama n'omukolo Sebwato ayina waatomedde n'atugamba abantu bafuna obutakkaanya naye tetuli bakopi kukima bintu ebyo kiraga ki nammwe mukkiriza bw'omukyala taliiwo ne taatawo byayogedde byogera kuba kunamya atava ku mulungi afaawoza ekyokubiri obulungi sijja oyinza okulaba okubanga batunuulira byakungulu n'ebyomunda nga ssebwe biri oyo omwana yeekubye ebisiraani muleke nkukakasa teri muntu n'omu ayinza mwetolesizaako bbomu nga ddala ategeera n'alaba ebyo byayiseemu okuggyako ng'abadde naye nawe gye bali abatabiwulira naye munnange Bruno mukama ajja kutegekera omuntu wakwagala akutegeera n'olwekyo towe stressing let it go genda otumye olusaniya otekeko eccupa zo oli onywe lusaniya lwaki olya bino tobiwulira lujja genda otumye ensolo n'amatu bagatereko olye onywe odigide ate bw'oba olinayo obwakukabira edda buyingizeewo bona odigidde omulage bagenda naye obulamu bunyuma byakulagako obulamu bunyuma life goes on kite tokabira muntu atakwagala let it be si ye last born w'abalungi munange si ye last born w'abalungi ojja kusangayo nga waliyo omulungi Patricia ate nga mwana wattu akutegeera akwagala akufaako stop proving a point live your life Patricia aniza kyenyinza okwogerawo awo nti tosalanga gwakawona nga tonnabawuliriza gwakalenzi olugero luli mu Luganda sigenda gamba nnyo nti tumanyi nnyo ekiri mu taking a place in their marriage naye okusinzira ku bya social media nebye batulaga oba nabyo bali mu kutulaga Bruno Betty omanyi ntera nnyo okugamba abantu ekintu kino muyige okwebuuza ku Katonda omubuuze nti yono omuntu wange oluusi oyinza okulaba omusajja mulungi alina ssente n'ogenda bugenzi naye ng'ebigenda ovaamu maziga meereere so omuwanga no waba yakeera ku makya bwe kibanga ddala yakeera ku makya voice note ezo n'azisindikira babesiti oba omuntu omulala ne muyingiramu abantu abalala abaawuliriza ebintu byammwe ng'abafumbo kyenyinza okugamba nti omuwala muleke senga alina kyagambye nti atava ku mulungi afaawoza abalungi bangi gye bali
ng'ajja kutegeera ajja kumanya nti ne bw'oba tolina ssente oba nga toli mugagga nga bw'asuubidde kubanga alina omukwano kubanga alina entiisa ya Katonda ze oluusi nange bwentyo bwe nkitwala ajja tula mu maka afumbe kati eri oyo omuwala tetuyinza kumanya nti oba n'omuwala Bruno Betty ye yavaako obuzibu obwamutabula n'atuuka okuvayo kubanga muwala akyasobola okukeera ku makya n'akutwala ewa maama we ne kitaawe ne basenga be n'amala n'akeera nga wayiseewo emyezi 2 n'agamba nti obufumbo omukoze eki mbufulumya ekisooka ekyo kiba kiraga kubanga bye nali nsuubira abantu bajja tandika okukulangira olina obuzibu gwe nga kennyini omukazi so sisuubira nti waliwo omuwala eyandiyagadde okubeera nga oba yali ayagala tulumya tomanya nga waliwo omwami yamukola nekyo nakyo mukirowoozeeko okitegeera omuwala n'atuukayo mu bufumbo n'agamba waayo lwaki nemera ku musajja kuba omusajja public figure era nga Senga bw'ayogedde bawala bangi bamunyayanira ate waliwo voice note endala ze nawulidde nga bagamba nti era omuwala yasooka mbu kumugaana nabirabe ku TikTok yes ng'agamba oli public figure mbeera n'abakazi bangi tomanya abasajja babeera n'emize egy'enjawulo oluusi nga ye yatasobola kugumira bwenzi bwani kangeze bwa mwami singa abadde mwenzi so omukyala tetumusalira nnyo musango tetumanyi bya munju bano bafumbo ate era mubaagalana tosangayo kikyo oyinza okuswala kale ye Patricia mulungi okuva ku Spark TV program Sinza program Nungamya okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'okumakya ku Spark TV olunaku olw'Essande. Saidi eno waliyo anti Maggie Bulamba okuva ku Star TV program Kadongo Kamu olunaku lwa Sande ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 osobola okubeera nga ate obanoonyaako ku mikutu egyo wammanga. Then abeetaaga mu buntu ku namba yange y'essimu gy'olaba wansi awo WhatsApp me, call me ombuulire nti Patricia mulungi mwetaaga omwagaza ki awe tutandikira nenfuna ensonga lwaki nina okubanga mukambwe then ombuulire nti Senga Maggie mwetaaga omwagaza ki nga yakabala mu bufumbo emyaka mulimu emeka kati 23 emyaka 23 ojja kuba nakyo kimbuulira okitegedde awo nga tutambulira mpola mpola bannange emyaka egyo gyonna nga tenkyalabika bwenzi okitegeera so tujja kudda mu vidiyo endala mwana gwe webale kubeera nakikazi nga nze tujja kudda mu vidiyo endala Maggie atubuulire bakikola batyo okubanga omuntu akuuma obufumbo tujja kuba twogera ku nsonga nti eri omwami n'omukyala basobola batyo okubeerawo ng'oli azannya munne kye bayita puleya ku babiri oli asobola wangala atyo oba asobola kubanga abimenyeka bitya byonna tujja kubanga twongera okubanga tubitunuulira n'ebirala bingi ebinaaba bikoze amawulire kuba bwe tujja mu mboozi nga zino oba mu vidiyo ng'eno kuba kuyiga kiwa bye twogedde olina kyofunyeemu leka kuyomba buyombi abayomba muyombe it is okay naye batuufu okunyiga buli omu aba endowooza ye it is okay endowooza yo kya bugaggabu era mutuufu okulowooza nga bw'oyagala naye bino tubikola abeerawo nedda baleke banyiige omuntu mulungi ate n'omuvuma munyiga nnyo naye ate weewuunye banyiiga nenengera nga bonna nga beddamu ate mulungi ali eno ali ku bibye ekyo ye yamaze okukola submission yali ku kirala era ali eri mu spare we tekikulumyanga mutwe leka nkubuulire kirungi nnyo buli muntu ayogera endowooza ye ate tugiwa ekitiibwa era tubaagala nnyo bambi byonna bye mwogera tubyagala nnyo whether good or bad naffe twogera ndowooza zaffe wabeerako ayiga mu kino kye twogera wabeerako alina kyafunamu gwe bw'oba tokifunyeeko kiwulirize olulala kijja kuyamba oba okiyiteko. Thank you. Kale tugenze. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.